yakutuuzaako n'otuuka okuba ng'oyita bajjajja ate nga bagenda bwadda kale nno ezo ze basoose okubanga bati mukwano gwange baputini basiima ne bagamba sikwadi evunaanyizibwa ku biteretebwe bwe muziteeketeeke tebaakomyawo abasajja bagambye mu jjeejo ezimanyiddwa nga SU-34 eyeekolebwa kampuni ya Sukhoi SU eyo yeetikka nayo biteretebwa eno yo yasitudde ze bayita Kinzhal hypersonic missile ezo zowulira abasajja ze batuuse okubanga batuma eno Tu-Tupolev kye bakoze 95 bagitumye n'esooka ne yeebuzaabuza n'ekiba neyita mu bwengula ly'eryange lye bayita Azov oluvannyuma n'etuuka mu bwengula bw'eryange lye bayita Black Sea omusajja n'alyoka asinziira mu maserengeta g'eriyanja n'abwatula ekibuga kye bayita Kiev kati agatuuka obudde buno galaga nti omwalo gwa Odessa bazemu okubanga abasajja bagunyonyoogera ekibuga kye bayita Kiev bakinyonyoogedde nnyo era nga omusajja gwe bayita Volodymyr Zelensky njala mutegeeze mukadde kano busungu bwereere mitawaana myerere agezaako okutunulira buli omu amulinaanye ng'alabanga yamuleetedde okufeeringa kyova olaba abagoba enkya n'eggulo lwe baamukubidde F-16 n'agamba kamanda w'eggye ery'omu bbanga nkugobye